kuwandika erinnya lyange kitabo ky'abaana bo ondokole mu bibe byonna yazituuka okufa bw'olituuka erinnya lyange lisange mu kitabo ekyabo bye wanaaza n'omusango. Amen. Katonda abakuume sabe mu linnya lya Yesu Kristo. Katonda abatalize. Katonda omukono gwe gubire ku mmwe. Katonda awangule abalabe bammwe. Basabira omukisa mwenna ababadde wano olwaleero. Nsabye woba olina ekizibu Katonda akiggyewo. Katonda akuggyirewo ekizibu ekyo. Basabire yali omulokole n'ogwa. Oddeyo mu kyaki. Katonda afa mu linnya lya Yesu. Nsabira omuntu ayagala okulokoka naye ng'ebyese bikutwala nnyo. Katonda akuwa omutima ogwagala okulokoka n'okulokoka. Nsabye bino byonna ennyumba zammwe Katonda azikuume, abawonye omwenge, abawonye obwenzi, abawonye ekibi. Ebyo byonna mbisabye nga mpita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu be bagamba ati wandika emikono zinze sinza Mukama atenda wakoledde. Wandika emikono zinze wandika emikono zinze sinza Mukama atenda wandika emikono zinze ayayayaya wandika emikono zinze sinza Mukama atenda wandika 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 emikono zinze sinza Mukama atenda wakoledde byabaki ayayaya. Why
Salia tangu kwambara kalinga. I want to honor her. Just so no. Omulabira yesu lwa pekchacho kubanga baby muto. Aine sonyi. So ye yonna. Mama wa Tresono is one of the pillars in our church. It's not even a joke. It's not a good time. So, thank you. Normally, Monday is my day off. I am professing. I don't know who is about 3 months ago. I am with Monday. So, thank you so much.